Suzan Makula ono insaba abagenda okuwuliriza obutambi buno mumpe komenti yammwe ekyasingidde ddala. Omukyala ono Suzan Makula avuddeyo mu bantu abangi mu kazindalo nga TV zimutunuddemu n'avuma mukyala munne obusiru. Katugambe nti oli mukyala munne ekintu kyakola si kirungi, naye ate nga ggwe omukyala oyina kulungamya moso. Oli mukyala wa musumba, mwabasumba muliwo kuliwa myoyo gy'abantu, muliwo kutereeza abo ababuze, wabula ate si kuvoola na kusekerera insobi zaabwe. Ovumye mukyala munno ne yejjukira nti naawe toli perfect, oli marriage breaker, oli mukazi wa kibi, oli marriage breaker, osanyawo obufumbo bw'abakazi banno, oli mubbi w'abasajja. Ebintu ebyo nsubira naawe toyagala kubiwulira. Tugendako mu butambi obwo bwenjogerako obundeetedde ekibeera. Jjukira nti yenze Shila Adita Eva mbeerawo at your service, gwe kyolina okukola beera ng'osubscribinga bw'oba nga updates zenteekawo wano ozeetaaga subscribing ekigambo weekiri nkikulekera what's not for fun. Kwata ku notification bell so that you don't miss any of my videos ze mbaataddewo wano. Commenting with your best comment, tewerabira linnya lyo n'ekifo muwangalira intuma mpaka bw'oyagala inja kuba imbuko oyisizaawo. Jangu tukole community eyaffe, and of course yonna gye muwangalira mbatumirako abali mu Saudi Arabia, abali e Jordan, abali e Qatar, abali e Uganda, mu nsi gye nzaalibwa, abali e Tanzania, abali e London. Mwenna mbagala nnyo, mwebale kunjagala baganda bange, nange mbagala nnyo. Njagala tugendako mu butambi bwa Suzan Makula ono. Golowooza these videos funny. Omukyala okuvaayo nayogera ebintu bwe biti, is it funny? Omukazi okuvaayo kale tetuganye oyagala kuwabula, naye how okikoze otya? Tomala gwogera bwogezo lw'okuba olina platform. Ebigambo ebimu bye muvaamu bantu mmwe bireka bikosezza abantu bangi. Njagala tulabe tutunulira ku picture y'abazadde n'abaana ne babba baabana abantu be mubeera nga mu disrespecting in this manner. Katugendeko mu butambi obwo. Waliwo omusiru gwentera okulaba muyita Juli Mutesaasira, ali mukwano gwange nayingira Ebisiyaga, naye teri muntu ayagala kumenya balala ng'omuntu eyamenyeka edda. Sitaani bwe yafiirwa eggulu amanye ekiriyo, tayagala mulala diyingira. Juli Mutesaasira kampeyini ye yakulaga nti Ebisiyaga kye kisinga obulungi, era bwe yavaayo n'akyogerako ng'akiwagira amuwaana namupositinga, naye ani amumanya okujjako bannayuganda. Nali omu ku baali baagala ennyimba ze naye si muntu. Sigenda kujija yasigala mwesigwa mu maaso ga Mukama. Tedi Bugingo yasigala mwesigwa, tobola aba Mukama amuyogeredde, tobola aba Bayibuli egamba sirika. Mukama nze ababadde balwanisa Bugingo abaswadde lwaki tewali mulokole osobola kulwanisa muno mulokole bwengidde mu nsobi. Thank you. Kati mwena muli kuside mukati wayo nenda nze ndamba oyo Mukazi yayingira maka ga munne n'alimba di bufumbo bwe Katonda bwamwadde aswadde lero Mukama yamuyima omwana ekibadde migo wa Bugingo kifuse bujulisi. Chebwe tugamba ekubo ya Katonda Suzan Makula ayize afunye ekyokuyiga mwebonna bakyala muyige wenza kuyingira ku kyalo wenza kubabya mu amaziga Mukama n'akuwa emirembe mulina kwiga obona abakazi benzi bonna zenangira abakazi abenzi bonna abayingirira bane mu lufumbo bayigire ku Suzan mukyala wa Bugingo nti Mukama amusasudde. Tobola aba yamuyima n'oluzaalo sikyawo amusasudde. Pananga this house ye debate baade nayo okuva ejjo gambe abakazi abenzi bonna n'abasajja abenzi bagenda baleka abakazi baabwe ne bagoberera bamalaye. Mukama abakuba emigo, mulekera okugobera bumalaye ebiyakayaka kubanga bigenda kusanyusa dakika 3 naye ojja kukaba maziga ga nnaku ga myaka 3. Yeah, debate yabadde wano nze Bugingo sebumanyi zibimanyi, so yeah, I hope obwonno bwe bumu ku butambi Suzan Makula bwe yatadde
era obusaasaanidde ku mikutu gya intaneti ng'agezaako okuyita Julie Muteesasira omusiru era amwogeredde ebigambo bingi nnyo olw'okuba nga oli yasalawo n'agamba nze sagala kubeera musajja njagala sagala kubeera mukazi njagala kubeera musajja yes nkimanyi ekintu kyakola kiri against God ekintu yakola si kirungi okulwanisa Katonda okudisrespectinga Katonda n'ebintu byonna byonna naye njagala mukijjukira after all we all humans tuli bantu ate era nga tusobya mu kiti ky'okubeera abantu mwe tukolera ensobi nyingi naye kulowooza nti singa buli muntu eyali asobya Katonda tamusonyiwa singa abantu baliriddawo abantu bangi nnyo bandibadde sawazo nga bali at their last olw'okusobya Katonda gwe ng'omuntu toyina lukusa lwonna lukuleetera kujajinga muntu muno moso omukazi muno ayina abaana naawe obayina osobola okumugamba munnange wali ofunye chance call Katonda nga akuyise Katonda nga akulabikidde oyimbe ennyimba zo gospel olungamye abantu bajje mu maaso ga Mukama n'ebintu ebirala and another thing abantu abasinga nabagamba dda nti you people blaming Julie Muteesasira nga mulowooza ali Ebisiyaga this woman is straight ono omukazi ali straight she did that for papers omukyala gwe mumulaba naye biological sister emmwe mwena ababadde tebamanyi family ya Julie Muteesasira you can kindly go on her Google mujja kubanga muteeke mu family ye bonna bagenda baleta including that woman mwali nga bakyali bawala bato oyo omukazi muganda gwe kino ekintu yakikola kugenderako mu nsi eyo igwe olowooza osobola okubeera nga okola ebintu ebyo ne bakwesiga n'okubeera n'abaana ewaka mu nsonga you understand oli omukazi gwalina gwayita bbawe n'omukazi oyo ayina abaana era abaana be musiba mu balaba none yeegamba nti nno naye yakyuka naye ayina abaana be ebintu ebyo musiba mu biraba however much yakikola bubi okugamba nti nze ndi bwenti ne bwenti sagala kudda mu nsi yange bajja kunzitola okuba ndi bwenti ate nga ndi mukyala wa pasita njagala kubeera eno that's understandable si ffenna kino tugenda kukitegeera ekyo nkitegeera naye toyina lukusa lwonna luvuma mukazi munno olw'okuba akoze ensobi n'omusa eddaala mu bantu abangi bwe batyo omuli bakazi banna abalala ne bakuba n'enduulu kati if I may ask imwe abali mu church nga mukyawuliriza abantu nga bwe bati ne bava ne bavuma bakazi bannammwe ne babalengeza mmwe ne muwoggana kuki musanyuka kuki mukuba engalo mukubaza ki oli ali mu kudisrespectinga mukazi munnammwe ayina amabeere ayina ebitundu by'ekyama byammwe byonna bifaanagana mugenda mu menstruation periods mwenna muli bakyala lwaki omuntu oyo muba mumusanyukira ng'avumya mukazi munne omuntu waba akoze ensobi mbamanyinga mmwe abasumba Katonda be yateekako omukono yabawo tekako amafuta mutegeera nnyo okusinga abantu abalala so churches zineno njagala naddala zino za Africa zibeere nga zikyusa mu bintu ebimu ebintu nga weebiti bannange bizaba Africans mabega muyiga okutegeera nga Katonda bw'abalabikira mutegeere katugendeko mu butambi bwa Julie Muteesasira mwena abatamumanyi omukyala gwe twogerako omukyala ono yali mukazi musumba era nga omu yali mukazi w'oyo omu omusumba asinga obunene mu ggwanga era omusajja gwe bayita Muteesasira mama wa Esther ne Ezekiel omukyalo oyo ye Julie Muteesasira katugendako mu butambi bwe katono nnyo tubuyiseeyiseemu ate neera tukomewo tubeere nga tufundikira vidiyo eno gwe twekumireko subscribing ajjukira kwata ku notification bell ejja kuyamba commenting viewing videos ziliking tumanye nti nno ekintu kye tukola okyagala katugendeko mu butambi ate era tukomewo. I decided to leave Uganda because I came out because of my sexuality. Being a gay woman in Uganda and married to a pastor, that's an abomination. Obutambi obwo mubulabye bulungi yoyo nno omukyala gwe bayita Julie Muteesasira mama wa Esther ne Ezekiel omukyala oyo the beautiful Julie Erya Muteesasira yareddyako kubanga munnange bali divorcinga omukazi n'agenda gagenda omusajja n'agenda gage era in the name of bakazi kujja kubeera nga basaanyaawo amakage olina akuyingirira era tosobola kukola kikulwanagana ogamba omusajja agenze let me go my way. Julie Muteesasira ono yava mu ggwanga lyaffe Uganda n'agenda e Canada okutambuza olamu bwe ate nga yagenda nga musomesa. Yes, she went as omusomesa n'agenda nga asomesa bivuga ebyaffe ebya Africa n'okupreachinga ebintu byaffe ebyaba okupreachinga enjiri
bwe yatuuka eyo munnange nga bw'omanyi empapula tosobola kubeerayo bbanga liwera ddene nga ate ozikolako because nga you don't have anyone's help munnange kigenda kubeera kizibu ddala ate era olina kusala ngeri yonna okulaba nti munnange otuulira ddala ate otandika okuba nga oyamba famire yo. Julie Mutesasa yasooka n'abula ku maaso ng'abantu bamunoonya tebakyamulaba tebamuwuliza. Jjukira she was a public figure bawe bamulaba alina omukazi omulala awasiza azadde abaana omukyala talina waali mpaka bano ba YouTubers baffe gye bazungira omu n'amukwata akatambi ng'ali mu class ali mu kusomesa abaana naye she was dressed like a woman, a very beautiful woman ng'ali mu kusomesa abaana akatambi ne bakata. That's when we came out to know nti no bambi Julie Mutesasira ali abroad. Kati nno bye byonna ebibadde bifa mu video ey'olwaleero njagala video eno ogikomentingako wisely. Yes, let's comment wisely. Commenting wisely according ku kiki tuwulidde. Yes, tumanyi nti ensobi zibeerawo. Julie Mutesasa yakola ensobi n'avaayo n'agamba nti banange nze ndi bwenti. Yes, tukimanyi nti nno nsobi kubanga omuntu ng'akkiriza mu Katonda tosobola kubuusabuusa Katonda naye ate okumuyita sitaani okumuyita omusiru n'ebintuntu ebirala ng'ate gwe mukyala munno nawe akyayinako ekko nti obba abasajja b'abendi weegattiranga mu studio n'omusajja wamenya obufumbo bwa mukazi munno n'oleetera mukazi munno okufiirwa ebyobugagga gwe n'obibba n'ebintu ebirala. Toyina ate lukusa naye ku disrespectinga mukazi munno. Oyina kumubuulirira wasobezza n'otereezaawo nga gwe mukyala munno. Yenze Sheila Adita kamanye ekikyolowooza ng'oyita mu comment section. See you tomorrow.